Akatambi Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine kafulumiza olunaku olwaleero ak'omusajja abadde abagalidde pisto eyabadde asembera ku mmotoka ye olunaku lw'eggulo ng'agenda e Luweero ng'abadde n'agenda mukuba ekyasi wabula olwamutunuzzaamu kamera n'aba bodyguard wa Kyagulanyi ne bamusalako omusajja ne yeebuzaabuza n'azzaayo kamera n'azzaayo emmundu mu kikondoolo awo nno abantu abasinga bagamba yadde asaana kkubwa wabula kano akatambi kongedde ate okuggula amaaso g'Abannayuganda n'okubalaga nti ebigambo Kyagulanyi byayogedde tebyabadde bya lusaago tebyabadde bya mannyowe. Kyagulanyi yasooka n'afuna okulabulwa aba European Union nga bamugamba nti Mwami Museveni ne gavumenti ye baagala okumutta mu kutambula kuno kwalimu era omupango gw'okumumiza omusu gwali gukoleddwa eri mu kitundu ky'e Kabale era nga baali bapanze nti bagenda kugamba ADF yakubye Kyagulanyi amasasi n'emutta wabula Kyagulanyi olwabitegeera yasala amagezi emikolo n'agikola mu budde obutaali bwe bumu bw'abadde akoleramu bulijjo era n'avayo nga ddiru yaabwe tinaba kuyitamu. Kati nno waliwo ne gwe twalaba bwe yali ng'aggulawo yafeesi omusajja amubuukira kati amufumita ekiso wabula era ba bodyguard ba Kyagulanyi ne bafuba ne banguwa omusajja ne bamusikawo mangu ddala. Kati olunaku olwajjo twalabye oyo yabadde akutte pisto yabadde agenda ku mmotoka ya Kyagulanyi asobola tujje ekyasi Kyagulanyi agweri atusansabage yabule. Era Kyagulanyi yadde nga yogerako eri abantu b'Emityana abantu badde yogerako eri abantu ab'e Luweero mu kisawe wali e Kasana yategeezezza nti poliisi yamusindikidde ekiwandiiko ng'emutegeeza nga bwe waliwo abaagala okumutta nti naye poliisi terina bukuumi bwegenda kuba Kyagulanyi kubanga bano ba ADF n'olwo Kyagulanyi yandibadde ayimiriza enkuŋŋaana ze. Kyagulanyi nno yabigaanye yagambye kano katengo ke kabalinnye baagala ayimiriza enkuŋŋaana kuba batidde balaba asembera okuyingira ekibuga Kampala. Kyagulanyi agamba nti tewali wa ADF wabula Museveni yennyini ye wa ADF era yayagala okutta Kyagulanyi. N'agamba Bannayuganda nti bwe mulaba nga banzise mumanya ani anzise Museveni ne banne era musitukirangawo temuddanga mabega ne muwoolera eggwanga Museveni n'avamu entebe mwakajjadde gye etaliiye. Kati n'ebigambo ebyo n'akatambi akafulumya olunaku olwaleero ate nga Kyagulanyi yategeeza nti ye alirwedde okufa bw'abanga okufa kwe kugenda okunyiiza Bannayuganda beeyiwe ku makubo bayingire State House bajjemu Mwami Museveni nga bwe baakolamu Gaddafi ye mwetegefu okufa wadde yandyagadde okulaba ku baana be nga bagraduatinga yandyagadde okulaba ku baana be nga bafumbirwa naye ng'omuzadde n'asanyukako era n'ayambalanga ekkanzu ye ng'azeeyuse n'obuviiwe emagere nga bannabyabufuzi ab'enjawulo abalibeerawo nga takyali president nga bagenda omwebuuzaako ekintu kino yakikolanga atya. Naye bwe banga Mukama Katonda asazeewo asaddaaka ye Uganda ezaalibwedde bujja yasazeewo kibe. Kati n'ebigambo ebyo n'akatambi ako n'ebitambula bye bisitudde Bannayuganda ne bagamba nedda ekimala ku luno tugenda kwerumbira ffeffe nnyini nga Bannayuganda tulina kwesalirawo nga ffe nga tewali ffirimbi muntu yenna tufiiridde ffirimbi wabula ffe ne tusalawo nga ffe ne tweyiwa ku nguudo nga ffe Bannayuganda ne twekalakasa ne tuyingira State House nga ffe. Kyagulanyi n'ajja ne tumulayiza bulayiza n'atuula ku ntebe naye nga ffe tulumbye so tugenda kulinda ffirimbi yonna. Era Bannayuganda bagamba nti Museveni wa Kamutanda n'akola ekyobusiru kyonna oba ne bawulira buwulizi nti Kyagulanyi omutwe gumuluma takyasobola kutambula omutwe gumuluma oba ne bawulira buwulizi nti Kyagulanyi yafunye kamunguluze oba ne bawulira nti Kyagulanyi tasobola kutambula tasobola kgenda manju nti kyonna kye bawulira nga kikutte ku Kyagulanyi Museveni yagenda okuba enkomerero ye. Bannayuganda banyiize kati nolaka baategedde. Nsaba nkuwe ku maloboozi g'Abannayuganda bano bannanstruggle bannankyukakyuka nga babi nnyo bakambwe nnyo olwakuba nti Mwami Museveni generaali ayagala okugyawo obulamu bwa Kyagulanyi bagamba kyonna ekigenda okutuuka ku Kyagulanyi oba alwadde mutwe simufu naye nga ne bawulira nno Kyagulanyi omutwe gumuluma Mwami Museveni kagenda kumujjuutuka. Kale katutandike ebigambo. Eddoboozi lya revolution muliraba. Revolution eyogerera ku bantu eba sobozesa okukola ebikolwa omuntu yenna ategeera byateekeddwa okusomako. Programu ya leero mbagambye nti the trigger seems clear now. Ekitegeeza nti emmanduso erabika nga yeeyerudde. Bulijjo ekintu kye mukaabirira emmanduso yeeyerudde.
Bannayuganda bemulaba bakuŋŋaana buli president walaga batugamba nti ekimala kimala. Bulijjo eddoboozi lye mubadde mulinda okuwulira nga abaseketerezi bamanyi batusookayo bali boogeze babasindiikirize batuke n'okubaleetera okuggwamu amaanyi nti oba oliawo tekikola. Katonda yasobodde otuyamba ne tutebuka ne tubanga essaawa ya leero obubonero bw'eddoboozi tutandise okubulabako ffeffe nnyene. Ekisigalidde kigenda kuba kyakussa mu nkola ebyo bye twasuubiza emitima gyaffe nti tulibiteeka mu nkola ng'ekiseera kituuse. Toyinza kulemesa muntu musiru kukola kintu kya kisiru. Ate era omusiru tatera kukola kintu kya kisiru mulundi gumu. Bw'akikolera asobola okukiddiŋŋana. Omusiru ekintu kyakola omulundi ogumu kiba kintu kya magezi kyasobola okukola mu butanwa oba mu luzungu kye mugamba kyakola by mistake. Abantu bano batufugidde ku kintu kimu kya kutulugunya, kutta n'okusentiisa mu bantu. Era kye tusuubira nti tebannaba kulekera awo. Tubasuubira anytime okuba nga basobola okuddamu ekintu ekyekisiru. Wano bakyali mu kwegezaamu nga abatiisa basobole okukoma ku bantu obutasembera. Kubanga Museveni yeeraliikirira nnyo okukuŋŋaana kw'abantu okw'omu kibuga wakati. Kyova olaba emisanvu agezaako okugiyiyo giteekawo. Naye era nga bw'omanyi bwe mbagambye nti omusiru takola kya busiru mulundi gumu. Era kaweefubewo okwagala okutulugunya n'okutemula bakyasuubira okuba nga bamukozesa kubanga basuubira nti oba oliawo ekyo kijja kutiisa. Naye mutegeere President yabadde Luweero olunaku lwajjo n'abagamba nti akakasa nti Museveni ne batemu banne baagala okumutuusaako obulabe n'okwagala okumutemula. Naye statement kye mbagambye waggulu wali nti trigger yeeyerudde yakugambye tafaayo yandyagadde nnyo okukuza ku baana be n'okubalabako nga bafumbirwa n'okutikkirwa. Naye bwe kiba nga kyetaagisa nti yekigenda okubeera nga saddaaka, omusiru bw'awutta n'akikola n'amukwatako, temulinda ate firimbi ndala. Mulekerawo bannayuganda okulowooza nga okwekwasa. Obuzibu bwe tulina kwe kuba nti buli kintu ffe kye tuwulira tukinoonyaamu ŋŋombo. Twagala nnyo okufuna busilogani mu buli kintu. Ekivaamu ekintu ekyo ne kifuuka eky'okuzannyisa. Mbasaba baganda bange ne bannayuganda yonna gye bali eddoboozi lye muba mubatuusaako liri nti okulagira okusembayo tekukyaliyo kwe kuno. Omusiru wakolera ekyekisiru kyonna temudda mabega. Bannakyemalira bonna abagudde babadde nga bakola kya kisiru ekyo. Tetudda mabega kubanga akalembereza ke tufunyeewo oba kavuddewo oba kavuddewa tuteekeddwa kakozesa nga tetuzze mabega. Kyonna olwaleero Katonda ne bw'abanga ageze President n'alwala bulwazi mutwe n'abagamba nti bane muwulira agaga nti abadde agenda gindi naye omutwe gwamulumye ekiro tagenda kusobola. Temudda mabega kubanga tetumanya kiki kiyinza kuddirira. Tulekerewo okulowooza nti tujja kulinda banamukuba masasi kuba tulaba bamutambulirako n'emmundu tulaba abeemola naki.
omusiru yenna kakola ekinamutuma ekyekisiru kikola mwe mukimanye nti abeera amaze okutiginya emmanduso twabagamba nti amapeesa ge basigaza kati Museveni waali eryo peesa nali alabika okwagala odditiginya olugalo lukankana alowooza oba ndikwateko basirikwata kati ku kaseera kano ekigezo kyateekeddwa okusisinkana nti Kyagulanyi ne bwe bukyakuma kyanga alwadde mutwe singa afudde kubanga eyo worst case scenario naye n'alwala mutwe n'agamba nti bannange sisobodde temulinda firimbi ndala mulekerawo okwekwasa mmwe nga bannayuganda ffe abakyesibyeko nakyemalira tumwesibyeko lwakulowooza nti buli ludakiika tulina okubaako omuntu omulala gwe twekwasa obuvunaanyizibwa buli mu mikono gyaffe abo be mulaba bazze ku lunguudo tetumanyi bani bagenda kumalako naye obuzibu eggwanga lyennyini liteekeddwa kumalako eryo ly'eddoboozi lye twetaaga okuyisaamu twagala kwenunula titugenda kufa ku baani basobodde kumalako n'abatasobodde entuuko ya Mukama Katonda gy'anaaba atugeredde gy'aba atugeredde naye abatuuse abasigadde tutuuse kino nze nabagamba nti eddoboozi lino bwe lirituuka ekiruubirirwa bwe kirituuka ne bannaffe abagenze nga tetunnatuukayo bagenda kuba bawanguzi ekiyinza okubaleetera okugamba nti tubaliddemu olukwe singa tulemererwa ne tugamba tubivuddeko nakizudde abawagizi ba Museveni tebamuwagira nti lwakuba basiru ekigenze ewala sigambye nti si basiru ngambye si nti basiru ekigenze ewala naye obuzibu bayinamu kali nti baggwamu ensa beeyagaliza bweyagaliza oli abeera naawo nakola statement ng'agirabira ddala ya kisiru ate ekirungi bonna bakkiriza nti omulimu ogwabwe gwakutemula kyekintu kyokka kye balinawo yensonga lwaki essawa ya leero mubalaba bwe tutambula bagamba lwaki tebabakubyeko masasi lwaki tebabakubye tiyagasi as if they think nti ekyo kyekiri normal to them ekisigalidde ffe bwe kumanya nti kati tetukyalina nsonga yonna yonna omuntu gyatunyonyola etuzza mabega nga bwe mulaba abantu bajja ne bayingira ku luguudo eryo ly'eddoboozi erigamba nti kati tukooye tutuuse ku kye bayita mmaze eddoboozi eryo lye tuteekeddwa okusindika abantu baffe bagenda kukola ebikolwa ebisigadde Munnayuganda oba mwali mulowooza nti nakyemalira okumuggyako kukwata kukuma bipiira nga bwe mbadde nga mubikola emabega simanya kukuba bantu migo kukola kutya eyo si yekwekwekalakasa kokka n'okujja kwammwe kokka obuzibu bungi ne mugamba nti tubaddewo wano tugenda kuyimirira nga bannayuganda ku lwa kozi yaffe atayimiridde nga ffe abeera si waffe naye bwe tuyimirira obuyimirizi ng'enkuŋŋaana zino bwe zizze ziyimirirawo ne tugamba nti tukuŋŋaanye n'abeegindi tukuŋŋaane statement esobola okuwulirwa ensi yonna kati etwegesa amaaso kubanga apparently ensi esinga okubeera mu critical situation ye ya Uganda era abantu bonna bagitaddeko amaaso bwe muba mubadde mutya nti ebinaabakolwako tebirabwa weebiri ate nga nammwe bwe muyimirirawo bwe kinaabayitirirako wadde babasobodde obayigino wani nga bwe kinaabayitirirako ekyokukola mujja kuba musobola okukitegeera bulijjo nze kye mbasaba nti abantu bano tebagenda basindiikiriza busindiikiriza ku kifuba nti mugende ku street oyo gw'osindiikiriza okugenda ku street tamanya nsonga lwaki ali ku street era oli amukanga bukanzi n'avaako naye onaasobola okwereeta nga n'ekimuleeta kyekyo kyalese ewaka kubanga abantu bye baleka eka bye bibasindiikiriza okujja ku luguudo babanyigiriza muli wantu abantu abasinga bafuuse ba homeless nga balina mu byalo you can imagine n'ogenda mu kyalo n'osisinkanayo omuntu apangisa nga mwana nzaalwa ate enkulize y'oku kitundu naye nga ajja kugamba munnange ettaka omugagga yajja yalitwala kyenina okukola ne mu kibuga siinayo wemmanyi saayina tebalina ke baatuwa
taasa obulamu kunoonyawo empangisa nkoleekole wano ku bulimu okuyambayambako abakyalina ettaka lyabwe. Abalala bafuuse mmombo ze ku ttaka lyabwe kwennyini. Nabaga mulabe ekyokulabirako waliwo documentary ya kampuni y'Abajamani erime emmwanyi mu bende. Abantu be bajjako ettaka babafuula bapakasi ku kampani eyo, era tebakkirizibwa ku mataka gaabwe kuzimbako nnyumba erabika nga eri permanent. Bazimbako bintu bya luwewere omujamani byasobola okujjawo mu bwangu bw'aba abakooye. So embuzi z'okwerimbalimba ze muwulira statements ze bagenda bakola nga mwawulira Museveni abyogera luli ng'ali mu lukiiko lw'e Russia. Ebyo tebirina makulu. Ebikolwa byabwe bye tusinga okutunuulira, embeera gye batadde mu bantu, eyo yetuvuga era yetuleeta ku street. Tulekeraawo kati okwentataininga ebintu ebirala ebikyatujja ku mulamwa. Tukikomye tuyambe ku bannansi okutambulira wamu, kubanga eddoboozi lyaffe bwe linaatambulira wamu ne bannayuganda kye boogera eri kyangu okubuzaabuzibwa. Kubanga Museveni yateekinga kati advantage oluusi nti bwe tumuyambako oluusi social media kuliyetinga relief neteekawo kiri narrative ne muddako ekyo ne muvuga ekyo. Omulamu ogubadde eka ne gutuuka okwerabirwa, nasobola okufuna obuweerero. Kati kyekiseera tutandika okwogera eddoboozi erifaanagana tetuteekeddwa okwawukanako ku pulezidenti kyayogera. Emboozi bwetero bweteekeddwa okutambula okutuuka eri abantu. Leero bakuwulire nga naawe abadde ayogera kino otandise okwogera kiri kye bawuliddeko nga tebafunawo njawulo. Problemu gye tulina y'abantu buli ddakiika kwagala kubeera relevant, nti era nze nina okukuliyetingawo ekyenjawulo abantu batandika okulaba nti nze ndi relevant. Relevance yeereetedde bannaffe be mulaba bannabyabufuzi, yeereetedde bannaffe abagagga, yeereetedde bannaffe abaasoma okubanga batambulira mu bulamu bwa njawulo n'ensi mwe bawangaalira. Bye tulaba birala ne ku bye balaba, naye ng'ekibaleesedde ekyo kiri kimu. Nze nsigaddewo nti okubanga nze njakaayakana, nze njagala okuba emunyenye nzekka. Bwe bamuwa akasente ng'agamba oba ab'okukyalo bafa, oba tebalina malwaliro, oba tebalina kiki, nze sifaayo kasita nze ndi bulungi. Bannabyabufuzi tebafaayo ku policies ze bateekera eggwanga, si lwakuba nti tebalina kirala, naye bo babadde ne immunity. Amadagala mu malwaliro teri tye, nze bwe naalwala bantwala Agakani, ekitone ennyo bamukasuka mpaka mu Nairobi. Eri amawanga agaateekerateekera oba eri bannabyabufuzi ba policy makers abaateekerateekera amawanga gaabwe, eyo gye baddukira. Eyo immunity gye tuteekeddwa okubajjako. Ffe bwe tunaba twagala okugibajjako, ffe abayambye okukumira abantu omumuli be balinda okuwulira, kubanga bino bye tukola abantu baffe abasinga babeerawo nga bandyagadde okuwulira ku malowoozi age basuubira okuba nti bano be batusingako. Olwaleero abantu baffe batulaba nga TV stations, batunoonyamu amawulire jalandabe ku gundi. Yensonga lwaki we are not qualified teachers, but people still call us teachers. Kekaseera taking advantage eyo society tugiwe ekyo kye yandisuubidde mu musomesa.
tugiyambeko nga tumaze oku identifying obuzibu bwe balina nti obuzibu obuli mu society yaffe obugirya bwe buno tulema ate naffe kwagala ku capitalizinga kweyombeera kusobola kwetutumulanga abantu kubanga otujja kuba tuli musenga vuddemu ngazzemu kyetusuubira okulwanyisa nga tetukikose mwe baganda baffe abalaba ebintu bye tukola obuvunaanyizibwa nammwe muteekeddwa okuba nabwo mujje mu mbeera y'okukyawa abantu n'okwagala abantu ebyenkomeredde bebibaleetera okuva ku mulamwa gwe twanona. We are not here to make friends. Buuza lwaki for a person atagenda kusaba ssente zo, a person atagenda kusaba waakusula oba kumuyambira muntu we, gwe ne bw'omukyawa you lose nothing and you gain nothing. Okujjako kozi yebeera affected njojja kukyawa omuntu osubwa obubaka obutuufu bwe wandibadde ogoberera weesibe wekka mu buwambe bwe tulwanyisa. Ojja kwagala omuntu olemererwa okulaba lwakubuza obeera awo ng'otambulira mu bubuze ebbanga lyonna naye nga olowooza oli ku mulamwa kumbe omulamwa waguvaako dda. Oli just passionate ku ekyo kyonna either kyokyaye oba kyoyagala. Tukomewo tutunule. Olwaleero baganda baffe monna ku ground nekiteekeddwa okuvugibwa ku social media nti tekyali kudda mabega ku kino kye tutuuseeko. Ababadde basuubira nti tugenze tupondoka Uganda eyogera olwaleero ate eddoboozi muliraba wadde libalemye okuwulira naye muliraba bwe muba n'amagezi lyolabyeko osobola okugatta n'ogamba nti ekigambo gundi bw'aba emimu andabye gyatula kigambo gundi. Kino ffe tuteekeddwa okukipostinga, ffe tuteekeddwa okisindiikiriza kubanga buvunaanyizibwa bwaffe okwenunula. Abasigadde bayita bannyamba buyambi. Mu mbeera yonna wano we tutuuse omusomesa yenna naawe muganda wange apostinga ky'opostinga ke kaseera mukomye okuddamu okusindiikiriza abantu baffe wansi wa bannabyabufuzi kuba bannabyabufuzi si solution ya kizibu kya Uganda. Bamemba ba parliament abasinga obungi ku ground mbadde temubalabayo era kirungi tugenzo ogendayo abantu baabwe bajja naye nga bo tebazijiddeeko. Tewakyaliwo nsonga n'emu mu siteegi gye tulimu tusindiikiriza okuddamu okugamba abantu baffe okuddamu okussa amatu gaabwe ku bannabyabufuzi. Ffe tugenda okuba nga twekonyeza. Bw'oba obadde oyagala kukuba munnabyabufuzi mugonza kkiriza obagaana ku kino ky'olabako munnabyabufuzi wamumala dda. Oteeka okuba wamukuba ku lunaku lwasooka okumwogerako nga lwazukusa abantu. Yensonga lwaki abantu abo bannabyabufuzi baabeesonyiwa era bwe kituuse ku kolo ya revolution bo batandinze abo nga tebalinze bannabyabufuzi baabwe kubayita. Ekitegeeza okujjako ng'oyagala kufuula mulimu bw'obanga togufuula mulimu ng'ofa kasinze ku revolution ke kaseera tutandika okwogera ne bannayuganda bo bennyini obutereevu. Abantu abatatugasa abantu be tutalabamu mulamwa tulekerawo okubateeka mu mboozi zaffe kubanga buli lwe mubateeka mu mboozi mubawa hype. Nabagamba mu nsi teriyo kintu kye bayita negative publicity. Publicity is publicity. Positive or negative esigala ekola kintu kyekimu. Tulina abantu bangi nnyo abatutumuse era nga n'okubafuula relevant mu kubanga muboogerako bayise mu kweyambula na kufulumya buseegu bwabwe. Omuntu alina amagezi kyeyandirowoozezza nti kityoboola omuntu mweno buli akikola abasinga obungi bongera kututumuka. Temuyinayo n'ogu gwe mugamba nti gundi bwe yakikola yagwa
naye mungera bali nyisa nosanga n'ow'ebivulu amutegeka nga tamutegeka lwa nsonga ndala naye amutegeka lwa buseegu. So mu mbeera yonna ekisobola okuyambako okuzikiza omuntu atalina makulu gye tuli kwe kumujja mu bye twogera ne mu bye tukola ne mu birowoozo byaffe. Ekyo kiyambira ddala omuntu oyo n'agenda akagenderere ng'omukadde akogga. N'olwekyo nze kye mbasaba baganda bange, saagala tuwangaale nnyo na bigambo, kubanga ensonga esinga okuba enkulu eri emu nti emmanduso yeeyerudde mukkirize Museveni bw'akola ekintu ky'ekisiru kyonna. Ate mu mbeera gye tulimu olwaleero olw'okuba emmanduso yeeyerudde nga tetujja kufuna mmanduso ndala, abakulembeze baffe naddala okuviira ddala ku pulezidenti oyo ne bw'alwala mutwe, mbagambye ne bw'alwala mutwe n'agamba nti mu lukuŋŋaana olubadde lugenda okubeera egindi sisobodde olw'omutwe gwensuze nga gumbobba, eyo emmanduso yaffe. Temulinda kirala. Revolution eyinza okuba nga etucommunicatingira nti omusaayi gw'abantu oguyiise ogwo gumala, tekyetaagisa kirala, ebisigadde byetaaga magezi gammwe. Sindi Museveni teyandyagadde komya bintu bino nakututta. Oyinza okwekanga nga yakyagala dda, naye ng'ebintu ebibaddewo mu nsi yonna okwetooloola bye bimu ku bimusibye entege n'amagulu. Ate era oba oli awo neno tuwa gye mulaba nga Museveni yakivuunula dda nga ye omuntu nti Provocation Act emusindiikiriza okukola ebyo ebiri mu documentary, so that abamulindiridde abatusinga ku maanyi batekinga advantage nga bafunye justification ey'okukola ekiteekeddwa okukolebwa. Kati bannayuganda oluwalo olwaffe lwakukola kiteekeddwa kuba nga kikolebwa mu kiseera kiteekeddwa okukolerwamu. Olaba mbagamba ne bwakeera ku makya n'agamba oba agenderedde oba tagenderedde, naye n'alangirira nti gye mbadde ndaga sisobodde omutwe gunnuma. Awo wateekeddwa okuba emmanduso. Abaali abagoberezi b'emmotoka z'empaka around omwaka gwa 2 I think 2 baseerabidde, waliwo okusondera omuvuzi w'emmotoka gwe bayitanga Chipa Adams, emmotoka ne bategeka double circuit yali galuga. Omugenzi Charles Muhangi yali amaze akabanga nga awumuddemu tavuga, najja n'emmotoka ye, naye nga twetegekera empaka ezo bajjanga ku rediyo n'ajerega tugenda kwawula abalenzi mbasajja buno obwana bwammwe baani baireni abavuzi ab'olulango be twali tulina abantu be baali basinga okwagala. Muhangi yali ayagalwa because yali atukiikiridde ng'eggwanga, naye abavuzi abaali basinga okwagala yali Emma Kato, Charles Lubega ne Moses Lumala. Muhangi bamusimbula okusooka ne Lubega. Emmotoka ya Lubega eba yakatuuka yakasimbula katono neefa. Muhangi n'ayitawo yo leesi n'agiwangula bwomu. Ne bamusimbula ne Lumala
ne Lumala aba yakatandika bw'ati emmotoka ya Lumala nayo neefa nga finally ayina kusimbula ne Emakato naye Muhangi omugenzi abantu bonna bamugamba nti emmotoka eya Kato neemala efa so nga ate emmotoka ya Kato yajjanga mekanika erinamu obuzibu naye bamugamba ekintu kimu ti Muhangi emmotoka ya Kato neemala efa oba ekoze etya eyiyo tugenda gisuula ng'etteeka gye twamaliriza nga Kato amuwangudde naawe abantu essanyu nange mbagamba bwe nti Museveni ku mbeera gye tulimu mu bye tuyiseemu byonna ne we tutuuse bye tubanja ne bye twetaaga
Kyagulanyi ne bwalwala mutwe. Kyagulanyi ne bwabeera ki? Olwaleero ne bwaba Ssenyiga nga yamulemesezza, eyo ye mmanduso gye tulina olwaleero. Okujogebwa na buli kimu biba biteekeddwa kukoma. Statement yaffe bw'eneeyogera kubanga kati ffe twasoose international community ne mulaba ebiwandiiko ne recommendations ezivaayo. Ng'ate n'ebyasooka mubijjukira ebyaliwo nga twakamala okuva mu kulonda. Mujjukira statements abataalaba documentary abasooka okufulumya documentary eyali ey'amaanyi ye yali documentary ya BBC ku byaliwo ng'ennaku z'omwezi 18 ne 19 omuli eyo emmotoka eri famous namba 17 mugijjukira. Ebyaliwo mu palamenti z'ebitundu z'amawanga n'ez'ebitongole ebyenjawulo mwabiraba mubijjukire. Tewaliwo kintu ekyo n'ekimu kyali kibaddewo ng'ekyo kyasiimuulwa, because all questions that were raised have never been answered. Ekitegeeza lyafuuka ekkuŋŋaanyizo ly'obujulizi obwetaagibwa okussa mu nkola ekyo ekiteekeddwa okuba nga kikolebwa nga bwe kizze kikolebwe walala, bwe mwakiraba ewa Saddam, bwe mwakiraba ewa Gaddafi, bwe mwakiraba wonna. Oluganda lwe tuwogera musobola bulungi okugatta n'ebigambo n'ebintu bye muzze mulaba ne mutegeera kye tulwogerako.
kati wano we tutuusa awasemba batiimu sidda mu kulonda sidda mu kalulu amaaso gamwe gateekeddwa tunula wano batiimu ebyobufuzi tebigenda tutaasa amaaso gamwe gagenda kuba wano batiimu international community erina okutuyamba mujje mutuyambe omukisa gwammwe gwe guno okukola ekiteekeddwa okukolebwa bino byonna bisobola okubaawo eyo byonna bye mulowooza bye mwagala bibeerewo biteekeddwa okubaawo bwe kiti singa mukya ku makya ne wabaawo ekintu kyonna ekigootanya kyonna lwakubanga nakyemalira akabeere ng'atya bantu kujja kukuŋŋaana mu kibuga nga bwe mulaba atandise okutegategamu obukolomooni bw'ateekawo kuba naye akikola kukanga mwalabe bw'akikola n'agenda attayo abantu bw'akikola n'alumyayo abantu era tulina okireducinga nti ne bwanaakwata bukwasi ne bagamba baakutteyo abaana lwakwambala bereti kubanga byonna bikolebwa mu bumenyi bw'amateeka tebalina lukusa lusobola gazeti nga bereti gye bataayiya tebalina lukusa yensonga lwaki n'abaasibwa nga basibwa lwa bintu bino nga bereti nakibye bakwasa nti byamagye baalemwa okusimbibwa mu kkooti okuvunaanibwa omusango ogwo n'okugubawozesa oba okugubasingisa oba okubejjeereza n'essaawa ya leero babakuumiddeawo mweyo embeera ey'okutiisatiisa abantu abasigadde kati ensobi zonna muzigatte n'ey'okwogera obwogezi ye yakola akantu kana kagenda katambula akagamba tokkirizibwa nakuntiisatiisa Museveni mu mbeera gye tulimu olwaleero takyakkirizibwa wadde tutiisatiisa lwakuba ffe tutannakikkiriza mitima gyaffe naye takkirizibwa wadde n'okuba n'endowooza nti tusobola ogiraba ng'eringa erabika nga ayagala otutiisa ekyo kyamuggwako ye akimanyi ensonga lwaki atambulira mu bukeegi ensi emufundiridde n'emufunza n'etandika okumumulaga mu maaso Katonda ebintu abibateerawo abibalage mubirabe mwe bennyini mutandika okutegeera nti naye omusajja ono ensi efunze gyali na abaana abakuumi naye nga nabo takyasobola bakkiriza musemberera ate alina okufunayo akagiraasi mwe yeggalira n'abeera nga yeggalidde kyokka naye yennyini teyeekakasa n'ennyindo ye n'agisiba naye nga mu kagiraasi ali mu bwomu ekitegeeza ensi emufundiridde mu bwonge efunze mwe bannayuganda bwe mukyaganyo ki
Endowooza y'Abannayuganda ndowooza mugiwulira ku by'okutemula omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Si basanyufu naye bagamba nti eno y'ebeebeera emmanduso y'okutereeza eggwanga Uganda. Nti Kyagulanyi ne bw'anaakololamu bukolozi oba n'atugamba nti bannanga omutwe gunnuma nasuze bubi mbaye Masaka mbadde nzija eyo naye sigenda kusobola omutwe gunnuma nnyo. Ekyo kijja kuba kimala okutegeeza Bannayuganda nti emmanduso gye tulina okukola okuyitamu okujjako gavumenti ya Mwami Museveni. Mwenna muba mulina okweyiwa ku nguudo ne mubuuza lwaki Kyagulanyi talina maanyi, lwaki omutwe gumuluma, ki ekyamubaddeko, ne mutandikirawo okwekalakaasa. Buli omu gy'ali n'osituka, gy'ali n'otambula ne weeyiwa mu kibuga. State House ne yeetooloolwa bannansi nga temulina ffujjo lyonna lye mukola wabula muwanisa ebipande byammwe nti Museveni must go. Paalamenti ya Uganda okusinziira ku Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ne mugyetooloola bannayuganda nga muwanisa ebipande. Ekyo kijja kuba kimaze okuba gavumenti ya Mwami Museveni wansi ennime y'ekigo era Kyagulanyi ajja alayire nga pulezidenti w'eggwanga Uganda olwo Uganda empya etandike olugero lwayo. Bannayuganda bagamba nti bulijjo balinda emmanduso nga zijja ziyitawo ne Mukama kati akubye ekinyonyi kimu abakubidde ebinyonyi 2 n'ejjinja limu. Mwami Museveni kati ali wiiki tasobola kukuba teargas na masasi kuba waabigerezaako bijja mukola kye byakola Saddam Hussein, bijja mukola kye byakola Muammar Gaddafi, bijja mukola kye bakola Bashir owe Sudan. N'olwekyo yakyatyayo ate ng'omukisa weeguli kati essaawa okozesa omukisa ogwo okulanga gavumenti ya Museveni tugituula ku nfeete tufune Uganda empya erina omukulembeze obupya era efa ku bannansi baayo. Bannayuganda bakakafu nti Mwami Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine President singa afunamu kakoofu konna tibannanga essenyiga nnuma nnyo mbadde ngenda kujja butambala sigenda kusobola kujja nga mukimanya bumanya nti awo emmanduso ebaluse era yessaawa yeeyo okulaba nga mujjako ya Mwami Museveni nga buli kimu kirina okukolebwa mu mitendera gyakyo okulaba Mwami Museveni tumufuula olufumo mu ggwanga Uganda. Mbeebaza nnyo mwenna abaliko abakitegedde bagambye nti Kyagulanyi emmanduso ye yamaze okulangirira tagenda kulangirira kulala yamaze okubabuulira ekituufu nti Bannayuganda tulina kuba nti tukkaanya nti omulimu guwedde, omulimu gutandise ogw'okujjako Mwami Museveni. Kyagulanyi bw'aba ayogedde kiwedde, kyayogedde kyekyo, tusitukire wamu tusobole okulaba tujjaho gavumenti ya Mwami Museveni ate tufune Uganda empya. Mwebale nnyo mwenna abaliko Katonda nsaba bankuumire tujja kuba ne tuwayo ebigambo mweraba.